nino munnamawulire yansanga abantu nangamba ayagala moyo interview konze kuki nga ino omusumba gwambuzaako nimugamba kankubulire okuva leero obulambo bonna nga oli mawulire nze siri musumba ndimukkiriza sikkirizibwa kulumba musumba na kumwogerako wabula beyenkana nabo basobola okwogera era bw'oba onoonya ku musumba noonya basumba banne ekyokubiri ng'omulokole sikkirizibwa kwanika oyo mu bantu byonna byakola oba bituufu oba bikyamu byene ewaffe mu kkanisa nimuga naye naawe sinsi toli mulokole tolina buyinza buva wa Katonda tolina buyinza bu questioninga muntu ali mu bwakabaka bulala nimuga kanku ekyokulabirako kyonna ekifa mu bwakabaka bwa Toolo Katikkiro wa Buganda tekimukwatako yeggwe n'ekkanisa singa bakena ne bagamba nti simanyi waliwo ettaka eryabbiddwa mu Toolo Kingdom Katikkiro wa Buganda tekimukwatako kati nkusaba osigale mu bwakabaka bw'olimu tuli mu bulala nammwe nambuza kati bwe ndimu bwe bulwa konza ebyo si bibyo kumanya gwegenda ofune omuntu yenna asobola okubuulira ku bwakabaka bw'olimu si bwe bwaffe ebiri eno tebikwatako ffe tujja byemalira wadde musobola okutuusayo kamera naye tetuli bamu oba musumba bujingo mubbi tebikwatako nimugago wali owuddeko munnayuganda yeekalakaasa wano nti kubanga Ruto yayisizza etteeka e Kenya tinedda nimuga kati gwe lwaki mwekalakaasa olw'omusumba bbi nga tosabira na mu kyaki yabbye zizo wawaayo ekimu eky'ekkumi tinedda wawaayo ekiweebwayo nedda nimuga agenda mu kereziya gy'ova weekalakaase nga faaza alidde ssente bino tebibakwatako okuva olwo taddangamu kunyiga kintu kya kanisa tubeera mu mboozi za bulijjo kusema Suzan walabye munnange badde boogera kwona omusumba kati naye akomaawo tannoonyaako opinion